Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallelujah. Hallelujah. We are so glad to have you. You are welcome in God's house. Mwaniriziddwa mu nyumba ya Thank Katonda. you so much for the time, the input, the sacrifice you make to be in the house of the Lord. Mwebala olw'obudde olw'okwewaayo n'okufuba kwonna okubeera mu nyumba There ya is no Mukama. better place to be than the presence of God. Teri ekifo kisinga kubeeramu okusinga okubeera mu kubeerawo kwa Katonda. Amen. Amen. Let me ask my sister Harriet Nsubuga to come. Kansabe Sister Harriet Nsubuga ojje. Let's clap for her. So She let us comes. clap for her. Tumukubireko mu ngalo bw'ajja. I don't know if Dr. Jimmy is here today. Simanyi oba Dr. Jimmy waali leero. Dr. Jimmy? Dr. Jimmy. Okay, I think he failed to make it. Ndoza tasobodde kubeerawo. Our church has leadership structures and systems. Ekkanisa yaffe eyina obukulembeze n'enkola. We report to intercessors for Uganda. Tuyina we tureportinga oba abatwala Intercessors of Uganda. And then under them, wansi waabwe we have got a church board tuyinawo olukiiko lw'ekkanisa headed by our brother Robert Mutebi. lukulembera oluganda Robert Mutebi. And then under it, wansi waalwo that's where I lie awo omusumba waffe waali as the lead pastor of this church and vision and founder. ng'omusumba w'ekkanisa eno era omukulembeze w'okwolesebwa kuno. But I don't serve alone. Naye awo siriiwo nzekka. I serve alongside other men mpeereza n'abasajja abalala abaami abalala and other women. n'abakyala abalala. Pastor Joseph, please come. Musumba Joseph jangu. Amen. Amiina. My brother, please also come as well. Oluganda naawe jangu. Okay. So I was saying that, so we have got deacons and elders Kati tuyina abakadde n'abalabirizi whom we serve with quite very, very closely. be tuweereza nabo muntu ku muntu. And without these men or women, I can't serve alone. Era nga we batali sisobola kuweereza nzeka. These men are gifted with wisdom, understanding, their skills I don't have, which they have. Abasajja bano balina amagezi mangi, balina obukugu bwe balina nze bwe sirina. So one of those men is a deacon, Dr. Tindamanyire Jimmy. Omu ku bo ye Dr. Tindamanyire Jimmy. I think he failed to make it this service. Ayinza okuba tasobodde He has kubeerawo been our omusomesa. deacon for human resource and administration. Abadde mu dinkoni w'ekkanisa eno ku bikwatagana embeera z'abantu To n'ebyo support the tulinawo. staff, to support the church in that area. Awagira ekkanisa n'abantu. But now he has come to a place where he wanted to stand down Kati atuuse mu kiseera nga alina okuva oba okuwummulamu because of the new work he has gotten out of town to Kabale. olw'omulimu omupya gwe yafunye okuva mu Kampala n'adasayiriza e So Kabale. he's in and out of Kampala and Kabale. Kati bw'ali taliiwo Kampala Kabale bw'atyo. So he requested to be released, Kati n'asaba asumululwe mu nsonga eyo. and of course, work of God has to continue. Ate ng'omulimu gwa Katonda gulina okusigala nga gugenda mu maaso. Praise the Lord. Erinnya lya Mukama So lyebazibwe. in the absence here of Dr. Jimmy, we want to say thank you, Dr. Jimmy, Kati olw'okubanga taliiwo naye mutabeerawo twagala gamba nti weebale nnyo Dr. Jimmy for the great work that you have done for us. olw'omulimu gw'otukoledde. And we pray God will bless you. Era tusaba Katonda n'akuwa omukisa. And also we know that you are still part of us as a church. Era tukimanyi nti okyali kitundu ku ffe ng'ekkanisa. So much as you are handing over, Newankubadde ng'owaayo owozzaayo buweereza obwo, you will still continue to serve the Lord anyway. okyasobola okuweereza Katonda mu ngeri endala. So in the place of Dr. Jimmy, Kati mu kifo kya Dr. Jimmy, God has brought us another mighty woman of God. Mukama atuleetedde omukyalo omulala ow'amaanyi kuba engalo za Mukama waffe Yesu. What is amazing is that both of them are agriculturalists there. Ekyewuunyisa ku bo bonna bannabyabulimi. They need to tell us what's about agriculture, being admin, and nature deacons. Ba byabulimi ate balabirizi ba. Sister Harriet is a highly specialized agriculturalist Sister Harriet mukugu mu ebyo and ebyobulimi highly qualified. ate era nga mukenkufu ddala. But also she loves the Lord. Naye ate era ayagala Mukama And waffe I've known her for a long time. era mumanyidde ebbanga ddene.
when we began to pray, Lord, show us who is going to stand in between where Dr. Jimmy has been. bwe twatandika okusaba nga tugamba Mukama tulungamye omuntu agenda okuyimira mu bigere bya Dr. Jimmy God wabadde. began to move our hearts towards Sister Harriet. Mukama n'avuga emitima gyaffe eri omukyalo ono Harriet. And when we asked her, she said, let me pray about it. Bwe twakimugambako naga kanikisabire. And then she said, yes, I will come and serve. Oluvannyuma n'agamba nja kujja mpeereze. We want to thank you Twagala kwebaza nnyo maama for saying yes, olw'okukkiriza serve the Lord. okwereza Katonda. And I know that the gifts you have, Era nkimanyi nti ebirabo the ebiri mu ggwe, experience you have, obukugu the bw'olina, anointing you have, amafuta agali ku ggwe, the quick mind, okulowooza okw'amangu, God is going to use all of those things. Katonda agenda bikozesa byonna. Serve as deacon for HR and administration. Okuweerezanga omudinkoni nga ekyala mu buweereza buno. And when you look at our stars, CV, what? Era bwe tutunuulira ebirambika okusoma kwe, You will be overwhelmed. ojja kwewuunya So we are nnyo. now having a more treasure in the house of God. Kati tulina ebyomuwendo bingi mu nnyumba ya Katonda. So I want us to stand up on our feet Njagala ffenna tumire ku bigere byaffe and stretch our right hands era tugule emikolo gyaffe and pray for our sister tusabire sisita as she comes into the new responsibility ng'ayingira mu buweereza obupya as our administrator, as our deacon, administration, and HR. nga omudinkoni ate HR. Okay. We are going to get a better pulpit. Tugenda kufuna ekituuti ekirungi kisinga. Many of us are challenged by the heights, but the Lord is good. Mukama mulungi. Riba Sakat. La. Hallelujah. Let us pray. Amen. Tusabe. Hallelujah. Tusabe. Father, we thank you. Katonda ffe We tukwebazizza. honor you and praise your name Tukuwa ekitiibwa ate tukutendereza. for who you are and the things that you do. Mu ggwe byonna bikolebwa. Thank you for your servant, Weebala olw'omuweerezaawo Dr. Harriet Nsubuga, Dr. Harriet Nsubuga that you have brought her gw'oleese at this time ku biseera bino to replace Dr. Jimmy, okuddira mu bigere Dr. Jimmy to serve as deacon HR and administration. okuweereza nga dikoni wa HR. Let the anointing of God be upon her, Leka amafuta ag'eggulu gabe ku ye and the glory of God, n'ekitiibwa kya and the Katonda wisdom of God, n'amagezi ga and the Katonda inspiration of God, n'okulungamizibwa kwa great Katonda, leadership and governance, obukulembeze obw'amaanyi n'okulungamya that should be used mightily by'anaakozesa mu to maanyi improve even much more okusinga n'okusikkuluka where Dr. Jimmy has been able to do. Dr. Jimmy by'atasobodde kukola. We also bless Dr. Jimmy, Lord Jesus, Dr. Jimmy naye tumuwa omukisa for the time he has given to the church olw'obudde bw'abadde mu kkanisa to serve as our deacon. ng'okuweereza ng'omudinkoni. So, Father, we thank you. Mukama tukwebaza And we continue to pray. era tuyongera okusaba Strengthen the leadership of our church, obuweereza buno buzzemu amaanyi, that the church will be strengthened ekkanisa eneddamu amaanyi in governance and mu leadership, bukulembeze to be n'okulungamya. able to be ready Okubeera abeetegefu buli for the kaseera revival of the church olw'okudda obujja in okw'ekkanisa the end times. mu biseera And bingi. for each one of us, we pray, Na buli sekinomuko ffe tusaba we'll grow in leadership tunaakula mu and bukulembeze governance ne as we n'okulungamya lead our homes, nga tukulembera amaka as we gaffe, lead our nga lives, tukulembera obulamu as we bwaffe, lead our nga organizations, tukulembera ebitongole, as we lead our church. nga tukulembera ekkanisa. Lord, anoint us. O Mukama Lord. tufukeeko amafuta. Father, we thank you. Mukama tukwebaza In the name of the mu Father, linnya lya kitaffe and of the Son, n'ery'omwana and of the Holy Spirit. n'ery'omwoyo omutukuvu. Amen. 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 Let me ask Mrs. Tema to give you a big hug on our behalf. Mukyalo ono kamuwe haga ennene ey'okumwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. 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 Mrs. Tema, even in second service, you do the same ministry. Saavisi ey'okubiri obuweereza obwo bukolere ddala. Amen. Amen. All right. Let's give a hand clap to the Lord. Katukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Amen. Amen. Thank you, Pastor Joseph, for leading service today. Weebale musumba Joseph okulembera saavisi olwaleero. He's our youth pastor. Ye musumba waffe w'abavubuka. We thank God that we are with him also full time to serve the Lord. Era twebaza Katonda tubeera naye essaawa zonna nga tuweereza Katonda. Let's also appreciate him. Katumwebaze tumukubire engalo. Amen. Amen. Now, just before going to the word, Nga tetunnagenda mu kigambo kya Katonda. there are many testimonies today. Obujulizi bungi leero. Somebody wants to hear the testimonies? Oli wano nga Do you want to hear the testimonies today? leero Are you ng'owulidde sure? obujulizi. You don't seem to be sure. Abamu tebeekakasa. Some of you are like this. Is it because it's cold? Oba empewo ebayiseemu. Let me do your hands like this. Let me see what Emikono giwubeko mu your hands bbanga are like bw'oti. you are in a prison. Don't be in a prison. Wubako emikono mu bbanga. Praise the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. 2 weeks ago, Wiiki bbiri no, eziyise, it was last week. wiiki ewedde. I was telling you about, we had a visitor who came to our home. Nali njogera abagenyi be twafuna ewaka. And this brother
offered to give us 2 million shillings towards our loan servicing. Oluganda no n'atuwa miliyoni 2 ku nsonga ekwatagana ne looni y'ekkanisa. And also promised Era n'asuubiza to buy us a live streaming camera from the US. ajja tufunira kamera okuva mu US. Because that's where it's best. That's where it's best. Eyo gyali gy'asinziira. I will tell you, Nja babuulira. the camera is in the house. Kamera mu nnyumba mwe eri. Brother God, Brother is that the Dan, one? yegwe Where is our camera? Camera Okay, everywhere. look behind. tunula wali emabega wali. And he has bought us the latest camera available in the US. Atuleetedde kamera eri ku mutindo And ogukulemberedde was eddala telling us eziriko. it was damn expensive. Era ya bbeeyi ddala. So I want to thank God Twagala kwebaza for the Katonda miracles of God. olw'ebyamagero Katonda by'akola. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. But also last week, Naye ate era wiiki ewedde more miracles began to happen. ebyamagero byeyongera okubaawo. One of our friends, Omu ku mikwano they gyaffe came for prayer. Their daughter had a challenge in school. She got demonic possession in school. bajja okusaba naye balinakuko embeera ebatawanya emizimu mu When the girl was ssomero. in senior 3. Mutabani yali mu siniya So yakusatu. she called me and told me, Pastor, Kanankubira nga you musumba. prayed for my daughter. Omwana wange wamusabira. Now she's healed. Kati yawonyezebwa. She has even started her senior exams and has finished well. Abadde akola ebigezo bya siniya fu yabimazze And bulungi. then she said, N'agamba I'm sending a Thanksgiving offering mpeereza ekirabo kyange eky'okwebaza of 200,000 shillings. ekya mitwalo 20. We also received it ne tuzifuna in the name of Jesus. mu linnya lya Yesu. When I was still dealing with that, Era nga nkyali ku ekyo nkirowoozaako, my physical mother passed. maama wange yafa ewa But ddala. I've got another spiritual mother. Ne nfuna maama ow'omwoyo. She lives in Ntinda. She loves the Lord. Abeera Ntinda ayagala Mukama But waffe. now aged and old. Naye kati akuze. She just told me, son, Yaŋŋamba mutabani, I've sent some money towards the bank loan, mpeereza ssente ezikwatagana ku bank loan, 1 million shillings. miliyoni ya ssente. That was another miracle. Ate ekyo nga kikyala ne wabaawo ekirala. And then there was another miracle. Ne wabeerawo n'ekirala. You remember the gentleman who pledged to help us with 100 million shillings? Ojjukira omwami eyeeyama n'asuubiza tuwa miliyoni za ssente This 10. week passing, Wiiki ewedde he has sent another 10 million shillings yaweereza miliyoni 10 towards the bank loan. ku looni eya banka. So he was telling me, Kati yali aŋŋamba now my balance is 70 million. naga kati balansi mumanjayo 7 miliyoni. Isn't God so good? Katonda si mulungi Isn't God abooluganda. so good? Katonda si mulungi. Continue serving the Lord. Yongera okuweereza God will Katonda. come your way. Katonda ajja. It doesn't matter where you are at. Si nsonga wa wooli leero. God will come through. Katonda ajja kujja kutuukeko. Somebody say amen. Wabe wagamba nti amiina. And a better amen. Amiina esingako awo. Now, this week, Wiiki eno the Lord began to speak to my heart. Mukama yatandika okwogera n'omutima gwange. Talk about the reality of the spiritual world. Okwogera ku mazima ag'ensi ey'omwoyo oba obuliwo bw'ensi y'omwoyo. The reality of the spiritual world Amazima g'ensi y'omwoyo mu that we buliwo live in. mwe tubeera. You and I live in the physical world. Gwe nange tuli mu nsi ey'omubiri muno mwe tuli. We can see things. Tusobola okulaba ebintu. We can touch them. Tusobola obbikwatako. We can hear them. Tusobola obbiwulira. We can feel them. Tusobola obbiwulira nga tubikutteko. But there is another world, Naye ate waliyo ensi endala. the spiritual world, Ensi ey'omwoyo which you can't hear, gye tosobola kuwulira, you can't even see. tosobola giraba. And yet it is so real. Naye ate nga yaddala nnyo mu buliwo. Is somebody with me today? Waliwo ali nange leero. We're going to talk about that spiritual world, Tugenda kwogera ku nsi eyo which ey'omwoyo you don't see, gye tutalaba, which you don't hear, eyo gye tutawulira, or even feel. oba ne gye tasobola And kufumitiriza. yet it affects the physical world greater than anything else. Naye ate ng'ekoma nnyo ku nsi y'omubiri mwe tutambulira n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Praise the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. We're going to read from the book of Ephesians 6. Ekitabo ky'Abefeso essula ya 6. Ephesians 6. Abefeso essula 6. Ephesians 6, Abefeso essula ya 6. verses 10 to 18. Olunyiriri olw'ekkumi. Let me ask, how many of us brought our Bibles? Bamekaako ffe ng'olina bayibuli yo? Please bring your Bibles. Munnange jangu ne bayibuli yo. You can't come and watch and gaze. You need to read. Tosobola kujja buzi n'olaba n'otunula, olina okusoma. Thank God we're going to do adult education where we are coming in the days to come. Twebaza Mukama tugenda kufuna ennaku z'okusoma bayibuli. We're going to do adult education for the community. Tugenda kufuna okusoma kw'abantu abakulu okw'ekitundu.
to learn to write and to read. okuyiga okusoma n'okuwandiika. So pray that the Lord will continue to bring resources in our hands. Katusaba Katonda ayongere okugabirira mu mikono gyaffe. Okay, let's read Ephesians 6, 10 to 18. Abefeso 6 olunyiriri olw'ekkumi ku lw'ekkumi n'omunaana. Paul is writing. Pawulo awandiika, ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyokenga muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Kubanga temumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyokenga muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobolenga okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde ekyomukifuba obutuukirivu, era nga munaanise mu bigere okweteekateeka kw'enjiri ey'emirembe. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muwebwenga n'essepeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda, nga musabanga buli kiseera mu mwoyo, n'okusaba n'okwegayirira kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu, okusaba kwo mu kunyiikiranga kwonna okwegayiriranga abatukuvu bonna. Hallelujah. Hallelujah. The Apostle Paul writes Omutume Pawulo awandiika about the spiritual world ku nsi ey'omwoyo and its very reality. n'aleeta nga ya ddala. You may not be able to see the spiritual world, Jjukira ensi y'omwoyo, but it is real and it is there and it exists. naye ate ya ddala weeri ate erabikako. And it impacts this physical world where you live and see and hear. Kati eneekoma ku nsi eno ey'omubiri gye tulimu, gye tutambuliramu ne gye tulaba. Church, listen to me. Kanisa mpuliriza, Everything you see in the physical realm buli kintu ky'olaba mu nsi y'omubiri must have happened in the spiritual realm. kiyinza okuba nga kyabawo mu nsi y'omwoyo. That means that as a believer Kati ng'omukkiriza who is spiritual, ow'omwoyo, you must be in the both worlds, oteekwa kubeera mu nsi zino bbiri the ng'ozirimu, physical and the spiritual, ensi y'omwoyo n'ensi at y'omubiri the same time. mu biseera byebimu. That's why prayer is important. Y'ensonga lwaki okusaba kikulu. Fasting is important. Okusaba kikulu, Repentance is important. okwenenya kikulu, Giving grace to others is important. okwekisa eri abalala kikulu, Because the spiritual world is real and active. kubanga ensi y'omwoyo ya ddala ate ekola. Praise the Lord. Erinnya lya Mukama The lyebazibwe. foundations of the spiritual world Emisingi gy'ensi y'omwoyo are in the Holy Scriptures. giri mu byandiikibwa bingi. John 3 and verse 6 says Yokaana 3:16 that agamba we are born of the Spirit, nti tuzaalibwa mwoyo, twazaalibwa meaning mwoyo. a new spiritual identity. Kitegeeza okwanjula okupya okw'omwoyo And then gye once tuli. you get saved, Kati ate bwe tubanga you are twalokoka also filled with the Holy Spirit. ne tujjuzibwa omwoyo omutukuvu. Why does God do this? Nga tukola kino, Why does God do this? nga tugenda kukola kino. Why does God do this? Lwaki Katonda kino yakikola? Because you are now spiritual as well. Kati gw'oli wa mwoyo era. Let me say this. Kino kankiddemu okiwulire. Human beings Omuntu mu are buliwo the most privileged creatures God made. kye kitonde ekyaweebwa omukisa eky'enkizo Tell Katonda your kye neighbor, yatonda. I'm so privileged. Egamba ndi nze mpeereddwa nnyo Tell your neighbor, omukisa. I'm so privileged. Neiba omugambe nze ndi wa mukisa nnyo. Do you know why? Omanyi lwaki? Because you are both Kubanga spiritual and physical. gw'oli wa mirundi ebiri, oliwo mu buliwo ate oli wa The mwoyo. angels of God are only spiritual, Bamalayika ba Katonda ba mwoyo not gyokka, physical. si ba mubiri. But human beings, Naye ate omuntu we are both. tuli mu mirundi But even the ebiri. angels wonder, Bamalayika who beewuunya. is man that God should be caring of such a person? Muntu ki Katonda ono gwafaako ennyo okufaayo omuntu afaanana bw'atyo. Hallelujah. Haleluya. So the spiritual world Kati ensi y'omwoyo is so real. ya ddala. When we are filled with the Holy Spirit, Mbafiri when you are filled with the Holy Spirit, bwe tujjuzibwa omwoyo mutukuvu, you are able to discern. osobola You okwawula, are able to pray in tongues. okusobola okusaba mu You are able to read nnimi, the Bible and the scriptures. okusoma We are ebyawandiikibwa. able to war in prayer and fasting. Bwe twenyingira mu kusaba n'okusiiba. The Apostle Paul writes in Ephesians 6 and verse 12, Omutume Pawulo awandiika mu Efeso our 6:12, struggle is not against flesh and blood, but against spiritual forces. entalo zaffe si za mubiri na musaayi naye za maanyi eri amaanyi agagwa mu kizikiza. And you know what? This is so real every other day.
This is so real on every other day. kino kirabika buli The kaseera life we live in, obulamu bwe tubeeramu how you walk, how you move. engeri gy'otambula engeri Many things do gy'obeerawo happen in the realm of the spirit bintu bingi ebeerawo mu mwoyo and manifest in the physical. ate ne birabika mu Some of buliwo the sicknesses people have are actually spiritual than physical. abamu endwadde ze bana zitandikira mu mwoyo ne zirabika mu mubiri Marriages fail because there are spiritual forces at work. obufumbo bulemola kubanga amaanyi galaga ekizikiza gakola Businesses and work and things are entangled because of the spiritual war going on in the realm of the spirit. bizinensi zigaana ebintu bitatambula bulungi kubanga waliwo olutalo olw'omwoyo oluliwo olugenda And that maaso means that as a born again Christian, kati kitegeeza nga gwe you yalokoka must engage in the spiritual world, in the spiritual warfare. oteekwa kwenyigira mu nsi y'omwoyo ate ogutandika olutalo olw'omwoyo Hallelujah. halleluya Now, I want us to examine a number of things today. njagala tubeko ebintu bye tugendako buziba leero What happens in the realm of the spirit kiki ekibeerawo mu nsi y'omwoyo when you pray, bwe tusaba when you intercede, bwe twegayirira when you repent of your sins, bwe twenenya ebibi when you bring your tithe and offering, bw'oleeta ebimu ebyekumi when you call n'ebiweebwayo upon the blood of bwe tuyita Jesus, omusaayi gwa yesu what happens there? kiki ekibeerawo awo In the realm of the spirit, what goes on? mu nsi y'omwoyo ki ekitambula You may think your prayers are nothing. oyinza okulowooza nti okusaba kwo tekuna kyekukola It is not true. nedda si kituufu Your prayers have an impact in the realm of the spirit. okusaba kwo kulina ekyekukola mu nsi When you y'omwoyo show kindness to someone else, bw'olaga ebikolwa by'okusaasira a eri lot omuntu happens in the realm of the spirit. bingi ebibaawo mu nsi y'omwoyo Let's examine 4 areas. katugezeeko ebintu bina What happens kiki ekibaawo when we engage in the realm of the spirit? bwe twenyigira mu bintu eby'omwoyo mu nsi Number one. y'omwoyo ekisooka When we are praying, bwe tusaba when we are fasting, bwe tusiiba when we are repenting of our bwe sins, twenenya ebibi byaffe when we pray in spiritual warfare, bwe tusabamu ne tunyigira mu lutalo olw'omwoyo what happens? kiki ekibaawo Let me take you back quickly in the Bible kambazeeyo mu bayibuli about many other people who did many things in the physical ku bantu bangi abaakola ebintu mu buliwo and came out in the spiritual. ate ne birabika mu nsi y'omwoyo Daniel's prayer essaala ya danyeri in chapter 10, verse 12 and 13. eri mu ssuula ya 10 ne 13 Daniel prayed, danyeri asaba and the prayer he made, essaala gye yasaba God dispatched his holy angels katonda n'atuma bamalayika be to come to his aid. okujja kuyamba When you fast bw'osiiba to seek God, okunoonya katonda you are humbling the physical, oba ovudde mu buliwo which also humbles the soul. Which also humbles the soul. kino ekikakkanya emmeeme That we'll be eyo able to call upon God. osobola okuyita katonda So what you do in the physical kati kyokola mu buliwo is manifest in the spiritual. kirabika mu nsi y'omwoyo Every time you call upon God, buli naku lw'oyita katonda angels are dispatched bamalayika to batumibwa come to your rescue, okujja okuyamba to intervene in your obukunula circumstances, okuyimirira mu mbeera zo to deal with the powers you cannot deal with. okukola ku maanyi ago bw'otasobola kukolako The sad bit is this. ekipaati embi ku kyo yeeno If you don't pray, bw'otasaba nothing happens. tewali kibaawo If you don't fast, bwe tutasiiba angels are powerless to do anything about it. bamalayika tebalina maanyi kubaako kye But bakukolera every time you pray, naye buli naku lw'osaba every time you fast, buli kaseera the lw'osiiba angels are being dispatched bamalayika to batumibwa come to our rescue. okujja The okutuyamba demonic forces of darkness amaanyi gano is ag'ekizikiza confronted by the power of God. gaŋŋangibwa olw'amaanyi ga Where there was katonda darkness, bwabeera ekizikiza light cometh. ekitangala kirabika Where there were issues, awali the ensonga heavens come down ogulu lika wansi in response to your prayer ne liddamu esaala zo and to give you victory. ne likuwa The obuwanguzi testimony we're about to do about our sister getting a baby, sisita waffe ono atugambye bwe yali agenda kufuna bebi she spoke what we see or hear in the physical. yayogera ekyo kyayogedde mu But buliwo in the spirit, naye mu nsi y'omwoyo a lot was happening. bingi ebyabaawo Many weeks, you remember, we've been praying for the people who are expecting babies in our wiiki church. jjukira tubadde tusabira abantu abasuubira okusimuluka We thank okukuza God. twebaza katonda All those mothers, their babies are out and well. bamaama bonna bazadde bulungi ate bali bulungi erinnya lya mukama libazibwe Why? lwaki Because when we pray, olw'essaala God answers katonda prayer. addamu The okusaba God we talk about today katonda gwe twogerako is the Alpha and ye Omega. katonda etandikwa ate The God who enkomerero does miracles katonda akola when we ebyamagero call upon Him bwe tumuyita in prayer. mu ssaala Paul said the weapons we fight with are not weapons of the world, pawulo agamba ebyokulwanyisa bye tulwanyisa si bye eby'omu nsi but eri they have divine power naye birina amaanyi to aga katonda demolish strongholds. okumenyaamenya ebigo byonna Hallelujah. halleluya
Is somebody hearing this morning? waliwo ali mu kifo kino amakya g'olunaku The lwaleero spiritual world is so real. ensi y'omwoyo ya When you ddala see people dying in a community, abantu bw'olaba nga bafa mu bitundu one house to another house, nyumba ku nyumba kino take kibaawo action. munnange tokitwala nga kya bulijjo When you discover that in your family people are many into witchcraft and all these many things, abantu bangi mu famire gye muveeyo Rise up in prayer. kulaguza golokoka mu ssaala yesterday my Harriet called me. I'm going to my village and there have been a lot of wickedness in the house. eggulo sitawo ngaliati yankubira ebingi ebadde bigenda And maaso I'm mu famire abo mu like, go in kyalo the name of the Lord and dismantle the powers of darkness. amaanyi gonna ago ne tugagoba ag'ekizikiza We are more than conquerors. tuli bawanguzi n'okukirawo Number 2, ekyokubiri God's protection and angelic ministry. obugabirizi bwa katonda n'obuweereza bw'abamalayika God assigns angels to guide his people. katonda yateekawo bamalayika okukuuma abantu be As we read in Psalms 91 verse 11. zabbuli 81:11 Chenda mwemu 11. 91:11 91:11 These are ministering angels of God gino gy'emyoyo egiweereza to intervene and guide and protect okuyingira mu mbeera n'okukuuma according to your prayer. okusinziira ku ssaala gwe z'osaba That's why God says, pray without ceasing. kyova olaba kano agamba nti musabe awatali kukoowa And I thank God I've been able to learn the discipline of praying without ceasing. era nebaza katonda nti yanditeekamu embala eno ey'okusaba obutakoowa Somehow I just keep speaking in tongues. oluusi njogera bwogezi mu nnimi When I'm jogging like yesterday, I'm jogging, but I'm in tongues. nyinza okuba nga ndi awo nkola mu kudwiro naye nga ndi mu nnimi May we learn that discipline, church. nsaba katonda ekyo akituteekemu Pray without ceasing. tusabe obutakoowa Yesterday, after I was jogging, eggulo nga bwe ndi mukola mu kudwiro awo then a car came from the side of away from the road, joined the road. emmotoka yavudde eri ku kkubo So I thought nalowoozezza mu I'll be able to finish before the car arrives and pass. nze emmotoka ena egenda okutuuka nja kuba mpiseewo As I'm reaching the middle, nga ntuuka wakati wennyini the car luguudo. moved, emmotoka n'etuuka almost knocked me. kate enkoone But you know why I didn't? naye lwaki teyasobodde I was in prayer. nabadde mu kusaba Now, every time we call upon God, buli lwe tuyita erinnya lya even the katonda unsaid words, n'ebigambo bye bitasobola In your kwatula heart. mu mutima gwo the heavens respond. eggulu lyanukula Praise the Lord. erinnya lya mukama The lyebazibwe spiritual world is so real ensi y'omwoyo ya ddala and so tangible. ate era ekwatikako nnyo And in that, God helps you to avoid many troubles, era emwoyo kana tuyamba okubikula emitawana many mingi commotions. obuvuyo bungi That's why we should pray continually. yensonga lwaki tulina okusaba okweyongeranga mu kusaba On Wednesday night, ku lwokusatu ekiro the Lord woke me up. mukama yanze It okussa has become now a common feature. nga ndaba kiringa kya bulijjo 4 p.m. the Lord is like, wake up and pray. essaawa 10 nga nzuka And osabe then God, I'm enjoying my sleep. mukama otulo tunyumira ndi mu I kunyumira slept tulo late. ne baseleeti And God said, pray. mukama nangamba saba I began to pray ne ntandika okusaba and prayed. ne nsaba No, it was actually 2. It was 2:40 around. essaawa zaalinga 8:40 Up to around 4:30, 4:50. paaka 10:50. But I was praying in tongues. naye nga nsaba mu nnimi Then God told me, kati katonda naŋŋamba I woke you up to pray nakuzukusizza gw'osabe because these prayers you have made kubanga essaala zino z'osabye have averted would have been trouble. zino zijja wabadde emitawaana What would have been a mess in the course of the day. awabadde okutabulatabulwa mu lunaku Church, kanisa when God wakes you up to pray in the night, katonda bw'akuzukusa okusaba mu kiro don't go and make more coffee to take coffee and tea. ate todda mu kutegeka kacyayi onywe kacyayi Don't get this phone, tojjaayo simu but pray. naye saba Let me ask the media to show us that clip. kansabe abamidiya batuwe ekifaananyi ekyo Thank God for AI and technology of being able to, they've been able to put a number of things together, twebaza nti waliwo ko tekinologi azza kuteeka ebifaananyi which wakati are in wamu. the Bible, bino ebiri mu bayibuli but now kind of we can see with the graphics and pictures to illustrate what I'm talking about. naye tusobola okulaba ekifaananyi okutulaga ki kye twagala amakulu ge twagala okuggyayo Never neglect the power of a silent prayer. Because even when your lips don't move, heavens. Let's pause. olindako What you're going to see kye tugenda okulaba is what people put together kino bye bintu abantu bye to bagatta show us what
happens okutulaga ki ekibaawo when we are in prayer. bwe tuba nga tuli mu ssaala. Also, what happens in the spirit, Ate era ki ekibaawo mu mwoyo even when you're not even aware, nga tetumanyi but God is doing a lot of work. naye nga Katonda akola emirimu mingi. Let me say this other way around. Kino kankiwumbewumbe bwe nti The book of Psalms 34, mu kitabo kya Zabbuli essula ya God says 34 that my angel will encamp around you. Katonda aga nti bamaleka bange bajja kwesitooloola. Do you know that even as you're sitting now, there's an angel right behind you? Okimanyi naawe wooli olina That angel is malayika your bodyguard. ali mabegawo He ng'ono watches yakuuma. over you day and night. Ono akuuma emisana He n'ekiro. doesn't speak, he doesn't talk, but he's Teyeebaka, there. tayogera naye waali awo. You may believe it, not believe it, but they are there. Oyinza okuba okkiriza oba So tokikkiriza in naye the waali. spiritual world, Kati ensi the y'omwoyo angels of God are busy active at work, bamalayika ba Katonda bali ku mulimu but their bakola. working depends on your prayer, intercession, and fasting. Ate omulimu guno gwesigamye ku ssaala z'osaba n'okwenenya kuwenenya. Are we together? Tuli wamu abooluganda. Can we please watch this clip? It's in English, my brother will interpret at the end. He will cut a few things, but just watch what happens. Katukirabe kiri mu Luzungu naye tugenda kivunula gye tumalira. That's why I beg, Kyenva nsaba abooluganda. learn English, Oluzungu luyige, learn to write. yiga okuwandiika. Like I was saying the other day, Nga bwe nali ngamba olunaku luli, there is no trophy tewali magoba for saying I cannot read or write. ogamba nti nze bannange sisobola kuwandiika. It's not there. Tekiriyo. But we are burdened as a church. Naye ng'ekkanisa It's something we're going to do, kye tugenda okukolako to do adult education. kuyigiriza okusoma kw'abantu All abakulu those who are willing, abo bonna abaagala for your own good. olw'obulungi bwo. When you live, when you cross Busia bw'onoova wano n'ogenda e Busia through the border, ng'oyise ku booda, that's where your Uganda ends. oluganda awo munnange terusukkawo. Okay, even if you went to Gulu, Ne bw'ogenda eggulu, your Uganda stops there. oluganda lukoma awo. Nsabye. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Okay, there are no amens. Let's watch the thing. Kale kati kirabe. Go. Like the power of a silent prayer. Because even when your lips don't move, heaven still hears. A whisper in faith can shake the foundations of darkness. Every prayer, even the foundations of darkness. Every prayer, because never neglect the power of a silent prayer. Because even when your lips don't move, heaven still hears. A whisper in faith can shake the foundations of darkness. Every prayer, even the quiet ones, echoes through realms unseen. When you pray, angels take formation. The forces of darkness begin to tremble. Because prayer is not just talking, it's warfare in disguise. You may not see the light moving, but God is already commanding his armies on your behalf. Chains are breaking, doors are opening, and evil is losing ground. Never think your prayer is too small. In the silence of surrender, heaven roars the loudest. Because when you pray, even softly, you invite the power that no darkness can stand against. If you have faith that God always hears your prayer, type amen in the comments. Do you know that Jesus will defeat every evil force in your life if only you believe? Because faith isn't just a word, it's a weapon. Every stronghold, every curse, every shadow of darkness loses its grip when the name of Jesus is spoken in faith. He's not distant, he's not silent. The same Jesus who calmed the storm and cast out demons still speaks power over your battles today. When you believe, heaven moves. Chains that seemed unbreakable start to fall. Doors that were sealed by darkness swing open. The enemy may roar, but Jesus reigns. And every force that rises against you will bow to his name. So stop fearing what's around you and start believing in who stands within you. Because when Jesus fights for you, darkness doesn't stand a chance. If you believe that your faith can bring Jesus to your aid, type amen in the comments. Don't turn around. There's someone standing behind you. You can't see him, but he's been there all along. Hallelujah. If the veil between heaven and earth lifted for just one moment, you'd see an immense figure of light, watching, guarding, waiting. He doesn't sleep. He doesn't speak. But every step you take, every breath you draw, he's beside you, fulfilling the mission God gave him. Think of those moments when everything could have gone wrong. That accident that almost happened,
That crash you somehow avoided? Stop. That voice that said stop just in time. Maybe it wasn't luck. Maybe it was him, your guardian angel. He's seen you cry in the dark when you thought no one cared. He's seen you fall when you thought no one would catch you. He's seen you doubt when your faith felt like it was fading. But through it all, he never left. The Bible says, The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. that means right now, not someday. A heavenly being stands guard over your life. From the day you were born, he received your name, and with it, a vow, to protect you until your purpose is fulfilled. So even when you can't see him, even when you feel alone, remember this: there is an angel by your side, right now, still watching. Still protecting. Let's fill this comment section with gratitude to our angel. Do you know that every time you pray, something happens in the unseen realm? Prayer is not just words, it's a weapon forged in faith. When you whisper, "God, help me," heaven doesn't stay silent. Angels rise, light begins to move, and the forces of darkness tremble. You may not see it, but your prayer sends shock waves through the spirit world. Demons flee, chains break, and battles shift in your favor. Because prayer is not weakness, it's warfare. That's why darkness fights to keep you silent. Because the moment you pray, light invades the shadows. So don't stop. Even when you don't feel it, God is fighting through your words. The power of prayer doesn't just change situations. It defeats the darkness that tries to destroy you. If you have faith that God always hears your prayer, type "Amen" in the comments. Do you know that when God steps into your battle, no force of darkness can stand? The enemy may come in like a flood, but the Spirit of the Lord raises a standard against him. What seemed like your defeat becomes the stage for God's glory. When you feel surrounded, remember, you're not fighting alone. Angels move at his command, and heaven's fire answers your cry. Every curse breaks, every chain shatters when his presence fills your situation. So don't fear the storm. Let it remind you who commands the wind. When God fights for you, your enemies fall in confusion, and your victory becomes proof that no power in hell can overthrow his will. Stand still. The Lord is fighting for you. If you believe that when God steps into your battle, everything changes, type "Amen" in the comments. Darkness can never conquer light. Darkness never wins. It only waits for light. And you, child of God, carry that light. Every prayer, every act of faith sends shockwaves through the unseen world. When you speak the name of Jesus, darkness trembles. When you worship in pain, light pierces the night. The enemy hides in fear because he knows what burns inside you. Divine fire. No pit is too deep for his light to reach. No chain too strong for his word to break. You are not just surviving. You are glowing in a world that cannot dim you. So rise, shine. Because when the light of God fills your soul, darkness has no choice but to flee. If you believe that every darkness in your life will vanish because of the light of God inside of you, type "Amen" in the comments. The most important thing you should know as a child of God is that the battle for your soul will never stop. Yes. From the moment you wake up till the moment you sleep, light and darkness are at war, fighting for your heart, your thoughts, your choices. Every decision you make, every word you speak, every path you take, you are either choosing light or darkness. Heaven watches, and hell listens. Temptation will whisper, truth will call softly, and in the middle stands you, the deciding voice. Because God gave you the power of choice, not angels, not demons. You decide who wins the war within. So guard your soul, choose light even when it costs you. Because eternity isn't decided in a moment of glory, it's decided in moments of choice. If you always want the will of God to be done in your life, type "Help me God" in the comments.
Did you know that God assigns angels to watch over certain people? According to Hebrews 1:14, angels are heavenly beings sent by God to serve those who will receive salvation. Those who belong to God are supported by help that comes directly from heaven. It's not about a winged figure hovering over your shoulder, but a spiritual truth. God sends messengers, protectors, and helpers from above who step in during key moments of your life. Psalm 34:7 reminds us that the angel of the Lord surrounds and defends those who honor him. You might not see them, but when something works out against all odds, when peace replaces chaos, when a way opens where there seemed to be none, it could be the result of divine intervention, not coincidence. Jesus also said in Matthew 18:10 that angels continually behold the face of the Father on behalf of his children. Those who belong to him walk under the care of a faithful God who never abandons his own. That protection is reserved for those who live by his word and place their trust in him. If you trust that heaven walks beside you, let your faith speak. Type in the comments, "I walk under his protection." Somebody say amen. Kale kubira Katonda engalo. Let's appreciate Brother God. Brother God put it together. Katukube engalo zaffe twebaze Uganda God And the media team. ne media team yonna. Does this make some sense? Kiina amakulu ge kikoze mu ggwe The reality of the spiritual world. obuli oba okwatikako bw'ensi You don't y'omwoyo see it. togiraba And even you don't even have to see it anyway. ate ne tolina bwetabuwakagwala kugiraba ne bwetagiraba But it's real. naye ate Let me yaddala actually say this. ne kanjogere na kino The reason why God makes sure that maybe that we can't see it. ensonga lwaki Katonda yakakasa nti We terabika always live in fear. twandibadde mu kutya But God hides our eyes away from them. naye Katonda yaffe yakweka amaaso And gaffe maybe he leaves butagiraba a little bit of them to see, but not all the time. era bw'ogezaako okugiraba si ya buli kaseera Praise the Lord. erinnya Mukama So your lyebazibwe prayer, kati olina your okusaba fasting, olina okusiiba your giving, okuwaayo okwo deciding to be pure and holy, kusala okubeera omutuukirivu refusing sin and n'omutuukirivu iniquity in our lives. okugaana ekibi n'obutali It is bulongoofu spiritual warfare. olwo oba wenyigidde mu lutalo olw'omwoyo. Hallelujah. Haleluya. But naye ate we are more than tuli conquerors. bawanguzi n'okukiraawo With this Jesus. mu linnya lya Yesu. Now, the other area I want to mention as I come towards the end, ensonga nagi njagala okwogera nga tugenda when you go okumaliriza through trials, bw'oyita mu kukemebwa spiritual warfare is ongoing. olutalo lw'omwoyo nga lugenda mu When you maaso speak in tongues, ng'oyogera mu nnimi when you call upon the blood of Jesus, bw'oyita omusaayi gwa Yesu all those are spiritual warfare is going on. naye zonna entalo ez'omwoyo ziba zigenda mu But maaso remember, naye ate jjukira the trials will refine our faith. okugezesebwa bwogeza okukkiriza kwaffe Speaking in tongues ng'oyogera mu nnimi releases divine mysteries. kusumulula ebyama When you by'obwakatonda invoke the blood of Jesus, bwe tuyita omusaayi gwa you Yesu secure victory over your enemies. guno guleeta obuwanguzi eri abalabe baffe. Hallelujah. Aleluya. These are spiritual weapons of warfare. bino byakulwanyisa eby'olutalo Not just lw'omwoyo emotional. si Learn byakunewulira to pray all the time. kusaba buli kaseera Be pure and holy. beera mutuukirivu buli Because being kaseera righteous okubeera is omutuukuvu another spiritual warfare we have. nakyo kyakulwanyisa kye That's why the Bible tulina. talks about the belt of truth and the breastplate of righteousness. bayibuli egambye okwambala ekyeziwo eky'obutuukirivu. Praise the Lord. erinnya lya Mukama lyebazibwe. So when all these things are gone, the trials and everything else, bino byonna nga bibaddewo nga bigenze the mu maaso Lord is on our side. jjukira nti Katonda ali ku luuyi lwaffe. Area number 4. Ensonga ey'okuna Worship. okusinza. When you worship in spirit and truth, bwe tusinza mu mwoyo you n'emazima invoke the heavens. ne tuyita eggulu God's presence comes down. okubeera kwa Katonda kukka And wansi this sort of experience today in the morning worship. obanga okusinza kwe tubadde nakwo amakya ga leero. And when we worship God, bwe tusinza Katonda demonic powers are displaced. amaanyi ag'ekizikiza gasaasaana And every heart era na buli kulumwa is aligned naguteekebwateekebwa to the purpose of God. olw'ekiruubirirwa kya You connect Katonda with the Father kukwatagana ne Katonda and you honor God. n'ossaamu Katonda That's why ekitiibwa. lifting up hands becomes natural when you are worshiping God. olwo okusinza Katonda kufuuka kwa buli emikono n'ogiwanika mu But let me bbanga. say this na kino kankyogere to those of you
When we are worshiping God and the best you can do is to watch and see. bwe tuba tusinza katonda nga waliwo abayimiridde batunuulira Something abalala about your salvation, something is wrong. waliwo ekikyamu ku bulokozi bwo You can't afford to just watch and gaze. tosobola kujja kuyimirira But when you n'otuna love God in butunuzi your heart, ne mutima gwo ng'okimanyi and then the worship team are leading us, worship team you ng'etukulembedde are moved. oli okwatibwako May God help us katonda atuyambe to align our hearts ategeke emitima to gyaffe worship Him okumusinza in the spirit, mu mwoyo not in the physical, si mu buliwo and in the truth. naye mu mazima As I conclude today, nga mmaliriza olunaku olwaleero 1 Corinthians 15:50, abakolinso ekisooka 13:4 it says, I declare to you, agamba nangirira gye muli brothers and sisters, abooluganda basaba ne bannyabo that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, omubiri tegusobola kusikira bwakabaka bwa nor katonda does the perishable inherit the imperishable. naguno oguggwawo oguzikirira Now, the flesh and the blood omubiri n'omusaayi refers to our current state of physical bodies. bino ebikikira omubiri gwaffe mu buliwo But these bodies can't inherit the kingdom of God. naye omubiri tegusobola kusikira bwakabaka bwa katonda So we need to be translated katuteekwa okuwaanyisibwa into the spiritual. mu nsi y'omwoyo Praise the Lord. erinnya lya mukama lyebazibwe Praise the Lord. mukama yeebazibwe That's why the issue of Jesus' resurrection was so important. yensonga lwaki okuzuukira kwa mukama waffe yesu kwali kwa nsonga nnyo nga Because kwa when Jesus was makulu resurrected kubanga lunaku yesu lwe and yazuukira was alive, era yambeera he mulamu was changed. yawaanyisibwa And now you could go through walls and plasters and buildings. kyova olaba asobola okuyita mu bizimbe awantu wonna tasobola And that's kubibuukirwa where we're going to be after we have died. era naffe bwe tunaafa awo we tugenda We okufaananyizibwa must be translated. tuteekwa okuwaanyisibwa So the spiritual world kati ensi y'omwoyo is waiting that you reign in it erindiridde gwe oyingire mu y'ofuge now and also time to come. kati n'ebiro ebigenda okujja Last week wiiki ewedde on Monday, ku mandi I got a phone call nafuna essimu that one of our great men of God omu ku basajja baffe ab'amaanyi in Watoto Church, mu watoto church where I was raised from, gye nakuzibwa nze gye nakulira had passed. yali awumudde Pastor Kato Solomon musumba kato solomon is a man I sat under to help me to grow to know the Lord when I was a young man. ye musajja gwe natula wansi w'ebigere ebyo kunyamba nze okukula You know, death means that he left the physical world okufa kutegeeza nti ovudde mu nsi and he y'omubiri joined the spiritual world. ne weegatta ku nsi y'omwoyo And there is no shortcut about it. kati ate awo tewaliiwo panya ongeri gy'osobola kukikolamu Hallelujah. amiina I know we love the physical world. manye ensi y'omwoyo eno I know you tugyagala like your nnyo shoes, you like your watch. essaawa yo gyagala engatto yo But you gyagala know, there is better things up in heaven. Somebody say naye amen. ate waliwo ebisingako mu ggulu eyo wabe wagamba nti amiina Hallelujah. amiina We live in this world, tuli mu nsi eno but abooluganda we are not of this world. naye ate tetuli ba nsi We eno are going home. tugenda ewaka One of these days, olunaku emu ku nnaku in the spiritual world, mu nsi y'omwoyo where there are no limitations, nga tewakyali where kkomo there will be no sickness or nga disease, tewakyali ndwadde na where there will be birwadde no death nga anymore. tewakyali busibe There will be bwonna no even debts. There will be no money to pay nga debts. tewakyali mabanja na sente But we'll be kusasula in the presence of God. naye nga tuli mu kukobererawo kwa The Bible says katonda God is spirit. bayibuli egamba katonda mwoyo And those who worship Him will also do it in the spirit. n'abamusinza bakikola mu And mwoyo that's where we're going to be forever. eryo nno gye tugenda okubeera Forever, emirembe and ever, n'emirembe and ever, n'emirembe and ever. n'emirembe But our victory obuwanguzi bwaffe begins now. bwakaakati Church, kanisa will you make new resolutions today that you live in the spiritual world more than ever before? onookola okusalawo olwaleero okubeera mu nsi y'omwoyo nga As you do bw'otakikolangako the things of the Spirit of God, nga bweyagala ebintu by'ensi y'omwoyo wa katonda will you do it? ekyo onookikola About the physical kubanga mu buliwo has buno many limitations. birina ekkomo We get sick, tulwala you get tired. okoowa I mean, many limitations. bingi ebireeta In the ekkomo spiritual world, naye ensi y'omwoyo tekiriyo we have no limitations. tetulina kkomo mu nsi That's what the yamwoyo Apostle Paul said. omutume pawulo I kyagamba can do all things, nsobolera ddala nyinza ddala okukola byonna not by his own power, si lwakuba nti lwamaanyi gano but through who? naye ku ki Through who? okuyita mu ki Through Christ, who does what? mu kristo yesu akola ki Strengthens him. ampa amaanyi Praise the Lord. erinnya mukama Let's lyebazibwe stand up on our feet. katimire ku bigere byaffe Hallelujah. halleluya Everybody stand. buli muntu yimirira Everybody stand. ffena tuyimirire I want us
to ask the Lord, njagala tusabe Katonda Lord, help me mugambe nyamba to have this realization in my life real. nkole okuzuula kuno okw'ensi y'omwoyo kubeere kwa Help me ddala to walk in the realm of the Spirit. njagala ntambule mu nsi y'omwoyo In that place of worship and worship in the Spirit. mu kifo ky'okusinza osinze mu mwoyo In that place where we serve God mu kuweereza Katonda in the Spirit, oweereze not mwoyo in the flesh. si mu mubiri In that place mu kuweereza where we give we and tuweerayo we give in the Spirit. nga tuweerayo mu mwoyo In that place mu kifo ekyo where you walk, we tutambulira where you work we tukolera in the Spirit. mu mwoyo Everybody lift up your voice in prayer. wonna tutandike okusaba Oh, ribo sarararabayere. tusabe ffenna Rimo zaya magagazata ribarere. yogera ne Katonda omusabe Oh, mugamba akubikulira ensi y'omwoyo akuyamba okukola okusalawo akuyamba okuyingira mu nsi y'omwoyo ffenna katusabe Everybody's praying. tusabe Everybody's praying. Don't look around, don't look at me. saba Pray totunuulira for nze yourself. totunuulira That nze you're able to grow weesabire in weetaaga your walk okukula with God. weetaaga okukola mu And Katonda walk in the realm of the Spirit. otambule mu linnya And be a ly'omwoyo spiritual man, a spiritual woman. obeere mukazi wammwe And omusajja wa stop being mwoyo carnal. obeere okuba wa mubiri Stop being carnal. lekera okubeera ow'omubiri Stop being carnal. lekera okubeera Where ow'omubiri the limitation is. awali ekkomo And launch in the realm of the Spirit. And launch in the realm of the Spirit. lonki nga buzibu mu mwoyo So that you are able to walk in the Spirit of God. osobole okutambulira mwoyo wa You walk in Katonda the Spirit. tutambulira You mwoyo pray in the Spirit. osabire You mwoyo worship in the Spirit. osinzize You mwoyo talk in the Spirit. oyogerere mwoyo You preach in the Spirit. obulire mwoyo You are a spiritual man. oli And kitonde a kya mwoyo spiritual woman of God. mukazi wa mwoyo Oh, rabagazararabarere ffenna katusabe Rebezerere bariyararabarere boribo. Oh, baga papa zamama na mariri bayerebe. Ebebere ne marere baregazururu bayerebe. Oh, Lord our God, we want to thank you twagala for kwebaza being spiritual. kubeera And ab'omwoyo you made man n'obeera to omusajja be both a spiritual man mu and mwoyo human. ne mu We mubiri thank you, Lord our God. tukwebaza Katonda waffe Lord, we pray. mukama tusaba Help us, oh God, tuyambe to walk in the Spirit, okutambulira to mwoyo be in the Spirit of okubeera Father. ab'omwoyo Help us be upright, tuyambe mukama okutereera like your servant Noah, abaweereza nga who Nuwa walked in the Spirit eyatambulira and he mwoyo was preserved. era Even n'akuumibwa now we ask you, mukama tusaba naffe help us, Lord our God. tuyambe mukama Hallelujah, Lord our God. haleluya I want us to finish up with this prayer today. njagala esaala eno tugisabe ffenna Church, listen to me. mpulirize kanisa I want you to speak in the realm of the Spirit njagala twogerere mu nsi about your y'omwoyo circumstances, ebikwatagana ku about mbeera your zo marriage, your business, your work, ebikwatagana ku bizinesi yo your ku mulimu neighborhood, ogwo ku whatever bufumbo it is. We're going to speak in the realm of the Spirit. tugenda kwogerera mu nsi ya mwoyo the spiritual world is real. kubanga ensi y'omwoyo ya ddala And it listens. ate ewulira And it obeys. ate egonda Because the child of God. mwana wa Katonda Lift up your hand. yimusa emikono gyo mu bbanga And say in the name of Jesus. gamba mu linnya lya Yesu In the name of Jesus. mu linnya lya Yesu I speak now. njogera kaakati The spiritual world. mu nsi y'omwoyo Every unseen realm. buli kintu kitalabikawo Every force. buli maanyi Every gate of darkness. buli bbanja la Every kizikiza atmosphere. buli kyakulwanyisa I command alignment mbiragira okutereera with the will of God mu kwagala kwa Katonda concerning my life, ebikwatagana ku bulamu concerning my bwange business, bikwatagana ku bizinesi concerning yange my family, bikwatagana ku famire and all yange that concerns me. n'ebinkwatako byonna Let every oppression of leka buli darkness, kunyigirizibwa kw'ekizikiza every powers kwonna of darkness, leka amaanyi every g'ekizikiza poverty and lack, buli bwavu n'ebbula every sickness and disease, buli ndwadde every n'ebirwadde fear and every worry, buli kutya na buli hear kweraliikirira my voice. bulira eddoboozi You are lyange defeated. okuti In wanguddwa the name of Jesus, mu linnya lya Yesu I am a child of ndi God. mwana wa I Katonda declare, nangirira let the heavens be opened eggulu liggukewo to give me favor, okumpa okuganja victory, obuwanguzi wisdom, amagezi and grace. n'okisa Let the angels of God bamalayika ba be Katonda released. basumululwe Bring my answers. bajje okuddamu kwange Let divine help leka okuyamba okw'obwa Katonda locate every believer kujja eri in obulikkiriza my family. mu maka To be gange born again. mu bulamu To be bw'obulokole delivered. nsumululwe Oh Lord God, Katonda wange where there have been delays, obaddewo I okukeerewa command acceleration nangira on my okwongezebwamu answers, oh God. olw'okuddibwamu Where there have been kwange sickness, wabeewo I ndwadde declare healing, nangirira okuwonyezebwa deliverance, okusumululwa peace, okuwonyezebwa grace. ekisa In the name of mu linnya Jesus, lya Yesu I command provision
provision from on high. nangirya obugabirizi mu nyumba Where has yange been lack, awo abadde obbula I speak njogera in the realm of the spirit mu nsi for y'omwoyo divine release nti wasoma and okusumululwa abundance wano that comes obugabirizi from God. n'omuyiko oguva eri I want us katonda to declare one more time. nangirya omulundi ogusembayo Let the winds of leka the spirit, empewo let the winds of the spirit leka ensi y'omwoyo blow efuuwe in their direction mu kumagenda in my favor. ku lwange Let the courts of heaven leka eggulu neggulu rule in their favor, O God. buvuge mu kuluganja Let the kwange blood of Jesus omusaayi gwa yesu speak better things in my leka life. bukole ebirungi gye And ndi let every demonic resistance era buli kunyigizibwa be kw'emizimu silenced leka by the gukwaŋŋanyizwe authority of Christ. olw'okwagala kwa I katonda decree nangirira the spiritual world ensi y'omwoyo shall work now for me, eneekola ku lwange kati not against me, si nga tempakanya in the name of mu Jesus. linnya lya yesu Give God a round of applause. bw'okubira katonda engalo Give God a ez'amaanyi round of applause. bira katonda engalo Give ez'amaanyi God a round of applause. bira katonda engalo ez'amaanyi Oh, rebo zarararabarereba. Rikate. Riba zagamamagababagasariribarerebe. Let's give God praise. katuwe katonda amatendo we katonda Give ettendo God praise. katonda We muwuubire are more than conquerors. tuli banguzi n'okukirawo Ribo zayamagasariba. limateeka Oh, Almighty God. mu linnya lya mukama Release your people. tuzimula abantu bo Release this word in their lives, simula omukisa mu bantu in bo their hearts, mu mitima in gyabwe everything they mu are. buli kye That balina we will see physical victory banalaba obuwanguzi mu be buliwo manifested in mbalabikewo the realm of the mu spirit, nsi y'omwoyo in the physical. mu nsi y'omuliwo Release riches and tunula prosperity, mukama obugagga n'obugabirizi simula obufumbo breakthroughs, okubotola understanding, okutegeera insights. simula mu bo In the name of Jesus. mu linnya lya yesu Thank you, Lord our God. weebale katonda waffe Hallelujah. haleluya In Jesus' name. mu linnya lya yesu In kristo Jesus' name. mu linnya lya yesu In kristo Jesus' name. Amen. haleluya kubira katonda engalo ez'amaanyi kubira katonda engalo